Ekiro ky'Olwokuna Namaganda yabadde ava e Bukomansimbi gy'abadde akiikirira ate gy'azaalwa ngadde Erukuli mu ggombolola y'e Makindye egy'abadde abeera. Poliisi etegeezezza nti emmotoka Namaganda mwe yabadde takisi yawabye n'egirumba. Emmotoka ebbiri zaakoonaganye, what I call head-on collision. A Mark II omwabadde mutambulira Honorable MP the late Namaganda Susan. Mu mmotoka omugenzi yabaddemu ne banne. N'abano Mr. Mutebi Ronald, Yiga Moses ne Lukonge Richard. Poliisi etegeezezza nti takisi yavuddeko okufa ku mbaka mwabaddemu ddereeva yekka kati gwe bali mu kuwenja. Yadduse tunaba kumufuna era tumunoonya. Ekyaleese akabenje kano tukyakinoonyerezaako tunaba kukifuna. Naye dokita ategeezezza nti obuzibu bwabadde mu kifuba muno, si ku mutwe si wonna, wansi abadde bulungi n'olubuto lulungi, naye wakati mu kifuba mweyafunidde internal bleeding. Kampala Masaka highway lwaki tebateeka ambulance 99 nga tuzisangako? Omuntu n'obulamu butono bw'aba asigazza. Bannabyabufuzi naddala aba DP olwaleero bakedde ku ddwaliro e Nakasero oluvannyuma lw'okutegeera nti munnaabwe gye yatwaliddwa. Namaganda bamwogeddeko ng'atazikawo. Ate omukyala akubanga abakyala batono nnyo mu palamenti, ate omukyala omuzadde alese omwana w'emyezi obwezi kwonse, ate omukyala muna Democratic Party omulwanirizi w'eddembe. Twagala ensi yonna eteeke flags wansi ejjukire Munabukomansimbi era omulwanirizi w'eddembe. Bannayuganda ne banna DP nti tufiiriddwa ddala omubaka wa palamenti wa DP owa Bukomansimbi. Susan badde mukozi. Susan yabadde akola ebyewuunyisa era ebitamusuubirwamu. Susan yabadde muto nnyo, famire ye ekyali nto. Twagala okusaasira abantu b'e Bukomansimbi, twagala okusaasira eggwanga lyonna ne palamenti. Omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa ng'enteekateeka z'okuziika zikolebwako. Namaganda abadde akiikirira disitulikiti y'e Bukomansimbi okuva mu 2011 era nga yabadde akutte ebbendera ya DP okweddiza ekifo kye kimu. Emikwano gye n'eŋŋanda bakuŋŋaanidde mu maka g'omugenzi Erukuli nga bwe balinda enteekateeka z'okuziika. Ebitannakakasibwa biraga nti omubiri gw'omugenzi gwakutwalibwa mu palamenti ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja ate ku Lwokubiri azikibwe ewaabwe e Bukomansimbi. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.